Omuyimbi David Lutalo ajuzizza Serena Hotel obigenda kubanga ate obifuna maaso awo era nga si ye yekka ne Kabako wamma naye akikubye paka kuwulira bulungi obutambi obw'enjawulo ogenda kubanga obufuna maaso awo. Faridah Nakazibwe mukazi wa taata avuddeyo alina obuyambi bw'asaba nga nammwe mugenda okulaba ate akatambi maaso awo. Wininwagi ne Aronix munnange nabo balina oluyimba ate lwe bakoze mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Ninyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi oba oyagala butuuze bweru mukubireko ate ku namba y'essimu era wamma agenda kubanga akulombera edduwa munnange sigenda kulwisa era nga olunaku olwayo tumanyi bulungi nnyo nti no tulinayo show bbiri ey'omuyimbi David Lutalo wamu ne Kabako munnange eky'omukisa omulungi oba twebaza Mukama nti bonna bajuzizza abantu bonna bafunye abantu naye nga David Lutalo asinzeemukko ku Kabako kubanga ye Serena yonna ejjudde okuviira ddala mu table zonna zijjudde VIP ne VVIP byonna bijjulidde ddala kalengera. I love God so much. Kama nzije wananya kutoka kuwa kwenye wananya wananya so much. Ewa Kabako munnange nabyo kankulage ebiryo munnange sayidi zombi bafunye abantu okusinziira nga bwe babadde bagamba David Lutalo tagenda funa abantu fena tugenda wa Kabako munnange bonna bafunye abantu sooka olabe ekiri ewa Kabako katono ate tweyongereyo n'agaleero anti tukola kasavu kanyama sayidi tukuwa eno ne tukuwa n'eri faanange.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Vinka munange avuddeyo n'atutegeeza nti ate yazzeemu okufuna olubuto era kati tumuyita maama tuuso, tumugamba maama. Abayimbi abasinga nga balwawo okuzaala akuma ku mwana omu ku baana babiri, agambye nti munange abo bo babeera tebaafuna basajja batuufu, naye olunaku lw'olikeera n'ofuna omusajja omutuufu, omusajja afaayo munange ojja kulaba nga bintu wamma byekola byokka mbu era yebba ewamma talina kyatuma aliwo okumusawusi. Kale mukwano bwe tweyongerayo munange olunaku olw'enkya nyongera obbajjukiza Bukalangu oba ku Mountain Sinai tuyinayo essaala y'abasuubuzi kw'otadde n'abakozi era ng'eno essaala egenda kutandika essaawa 4 ez'okumakya paka ate ssaawa 10 ez'olweggulo. So munange mbakoowoola mwenna mujje emirimu gyaffe tugisingire Mukama. Mumanyi kyawandiikibwa mu ngero oba Proverbs omutwe ogw'16 olunyiriri olwokusatu erugamba nti emirimu gyo giterese Mukama n'ebirowoozo byate binanywezebwa, nga kino kibeerayo buli mwezi nga gutandika tubeerayo n'essaala y'abasuubuzi wamu n'abakozi, ate omwezi awo mu nnaku z'omwezi we tuyingiramu 2 tubeerayo n'essaala y'abasingoozi. So munange jangu onoonye omusajja oba omukyala ng'avudde mikono gya Mukama, then eyo 25 tubeerayo n'essangalo. So munange gwe wenna ataasobole kugenda osobola okugenda ku Facebook page oteekamu Bukalango TV ne TikTok wamu ne YouTube, tugenda kubeera live. Kale munange jangu ate tunoonye okubeerawo kwa Mukama. Bwe nkuzaako eno ewa Faridah Nakazibwe munange ayina kyagamba wano katini era ng'asaba ku buyambi, nange kambateereko akatambi mwerabireko era nze baddiya kambasiibulire wano Mukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala. Gwe wenna ayagala Subi News Extra. Bye bye. Hi everybody, Faridah here. Munange leero nina ekizibu, nzize n'obuzibu bunene. I have a confession. Bwe muba mugenda okutambula nga mugenda kuvaako keewaka bane mukikola mutya? To pack only the necessary, only what you need. Mukikola mutya n'oba ng'osobola okwebaka normally ate nga oli ready for the trip? Bannange bwe mba ngenda okutambula seebaka ngenda nnowa mu Uganda muno, choosing what to wear kimpa obuzibu nti ngenda kumalayo ennaku 2 mpaakinga engoye 3 oba 4 neesanga ndi mu ngoye 8, and at the end of the day when the trip is done I come back with about 5 clothes or 4 nga sizambadde. Nina kati baby bannange nnyinza ekiro seebase nyebase essaawa 10 ate nga nina okukeera okuzukka era neetereze kubanga era nebadde simaliriza. That is how bad it is. So bannaye mumpeku magezi, how do you guys handle packing for a getaway? Speaking of getaway, we are going away from home. We are taking a break from the house to celebrate. So many things to celebrate. God has been good to us, but 2 most important ones. Aliyah sat for her senior 4 exams and we are excited. We can't wait for them to come back. She said they were fair. Number 2 is the little man made 6 months. 6 months of good health. We have never fallen sick since we left hospital. Isn't that something worth celebrating? Not for you. No falling sick, not even a flu for a baby. Here. So we are going away. Somebody recommended a place out of town. It's called Nagarali. So I was wondering what inspired the name. Maybe those are some of the things I'll be looking out for when we get there. So
Yeah, we ordered for pickup services, and the gentleman, I think, is somewhere around the corner. No whether you know that they can so I'll be taking you through the journey. Yeah, I can't wait to what it will do for my cable. So I hope you stick around and see how our Kasmore trip goes. What are you fine? You okay? Abantu bako kyobagamba. See you later, girls. I'll take you through the journey. So. Well, it started to rain immediately. We set off from home. It was a relief though, kubanga ddyo ebbugumu lyabadde likisussizza. Twayise mu division y'ekira ne tugwa eggaya za Nakwero, bwetyo ne tweyongerayo paka e Nakifuma munda mu district y'e Mukono. Dereva yantegeezezza mu routes ezikutuusaayo za njawulo okusinziira ku wa gy'oviiridde. Munnange n'akagendo weekali ka kilomita nga 35 okuva e Kampala okutuuka e Nakifuma, era nga woowetera okuva ku main n'ovuga kilomita endala nga 7 okutuuka we tulaga. Sikulwiseeyo nga tutandika ekikubo kyaffe eky'ettaka mu kyalo nga bw'obimanyi ebirimu ebinnya nga bisobola n'okulowoozesa lwaki bwewagenda mu America wakomawo. Naye buli lwojjukira nti Uganda esinga Bulaaya, awo mwattu n'oguma. Ensuku, ennyumba, ebibira n'abantu obwedda be tuyitako banzijukizza ewaffe e Ssembabule, wadde eno yo ndabanga ewakulaakulanye okusinga ewaffe. Obaani alitukolera ekkubo eriva ekinoni okutuuka e Ssembabule. Ekkubo eryo actually lyeri kyannemesezza n'okwanjula. Wakana n'essimu y'oggwamanyi. Anyway, mu ssaawa 2 twabadde tutuuse ku kyalo Ndese, naye singa teyabadde jaamu gwe twasanze mu bitundu by'ekira twanditambuliddewo essaawa ng'emu yokka. Ako koolaba environment etandise okukyuka, kitegeeza nti tutuuse ku Nagalaale Country House. Awo eby'e Kampala twabiwummuddemu tusobole okunyumirwa ekyatuleese. Yes. Hello, sir. How are you? Welcome. Wow, look at this. Our home is a nightmare. Nakulabidde essanyu. Namulisi ate etalira bwereere. Alinga yenna namutala omunyageko ente. Mwagalako ekyo. Asanyuka n'akulaga essanyu ddala ky'omukoledde akisiimye. Awo olugezigezi lwange nga lunninye ntandise okutereeza bye saatandika. Manyi neezira kulaba kantu kakyami kalina okudda mu position kaagala tekaagala. So original and natural and like welcoming. My room is over here. Look, I can't sleep here. This is my bathroom. You booked? Mommy, I will sleep there with you.
Nagalale is color. Where is the swing? Down in the balcony. A swing. Oh, I got it. I'm going to tell Auntie Anadia. Auntie! Auntie! Yes, I saw that swing. You got your money? That's for me. That's for me. Papa, come and dance. Papa, come and dance. Mommy, come and see this flow. Mommy, Yes. look at this beautiful picture. There's another room. I'm glad they're happy for a change in the environment. Sijja kulimba eyandagiridde ekifo kino teyalimbye. Bw'oyingira bw'oti mu geeti yaabwe actually okuviira ddala wali wooweta. I think you notice the difference in the environment, in everything, the scenery. Oh God. Nja kuba mbanyumisa bingi ebisingako wano for now. Katweteeketeke tugenda kulya emmere, then there's so much to see and I'll show you more in the next video. Bye-bye. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baami. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugamba ajja kusanga akadagala kaffe kano tagenda kuddamu kulowoozako ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwikurizinga enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias